Weewaawo kakati obusungu bwonna bwe bumala okubeerawo mu bwajjajjaffe Musoke ne tuddirira obusungu bwa jjajjaffe Kiwanuka, bwe bumala okuvaawo twaddako embeera eyadda mu nteeko mu bwa jjajjaffe Mukasa. Jjajjaffe Mukasa yasangulawo oba obudde mwe yabeerera mu lubuto, kubanga tuli ku mwaliiro omuzaale, mwe yabeerera mu lubuto, enkuba yatonnya nnyo okuggyawo obusungu bw'omusana obubaddewo, era obudde bw'ebikome bwabanga bungi, enkuba yabanga nnyingi, naye si eno enkuba ey'amataba, si eno enkuba eya muzira, si eno enkuba ey'obulabe esuula amayumba, wabula enkuba gye twandiyise ey'obulamu, gye wandiyise ey'ekigero. Enkuba yatonnya okuva olubuto lwe lwagwa munda, naye nga tetwogera ku eno enkuba etonnya eremesa abantu okukola, oba ey'obulabe oba eya muzira oba ey'ekibuyaga. Enkuba naawe gye wandibadde weenyumirizaamu. Kale nno yatonnya okutuuka olubuto lwe lwagwamu ng'enaazaawo obubonero obwa bano baganda be abaasooka obwali obw'obulabe. Enkuba n'enaazaawo byonna bye tuyise nga ebintu by'olaba omukyala byabuliidinga ebyajjira ku Musoke, ebintu ebyazaalibwa ku Kiwanuka omwali omusaayi omungi ennyo. Enkuba yamala akabanga ng'enaazaawo ebyo mu nnyumba oba gye twandiyise oba mu lulyo olwo olwa Kabaka Wannema. Kale nno enkuba n'ebeera ya bweza, enkuba n'ebeera ya kunaaza. Era mu kuzaalibwa kwa Mukasa kyali kire kya nkuba ekyatwalira ddala ennaku 9. Obwo bwe tuyita obweza obw'ekitangaala, ng'obudde butangaavu naye ng'enkuba etonnya. Kabaka Mukasa n'azaalibwa era n'aggulawo omukisa, n'aggyawo ebizibu, n'aggyawo embeera eyaliwo embi ey'omusana, ey'okukalaakalana kw'ebintu, n'asituka n'obweza era n'akula nabwo, ate n'atandika n'ekitangaala oba n'akula n'ekitangaala. Kale omulembe gwe ne gusitukirako ebirungi bingi omwali okubaza, ennimiro okuddamu obugimu, ng'omulembe ogukaza ebirime gusigadde mabega ogwali ogw'omwana Kiwanuka. Ndoza gye twandiyise ng'emyaka 2 emabega, omwana gy'amala balyoke bamuzzeeko. Mukasa alumya abantu ennyonta naye etenkanankana ya Musoke, ennyonta etenkanankana ya Kiwanuka oba tugiyite enkalamata. Mukasa anywera ku nsumbi nga njeru ya mumwa gumu, wabula bwe baba nga babadde bakubanja nga Kiwanuka akubanja, ensumbi eba ya mimwa 3, naddala omuntu ng'atandika okusamira ensonga. Oba singa Mukasa yaba akulembedde ng'ayagala ensumbi ye, bateekawo ensumbi ya mimwa 3, nti kubanga bali abooluganda 3. Singa ogenda osamira lubaale nga lubaale yeetengeredde oba ng'agundidde, emisambwa gitandika okwetengerera. Mukasa n'asaba ensumbi ye nga ya mumwa gumu, Kiwanuka n'asaba ensumbi ye nga ya mumwa gumu, oba Musoke n'asaba ensumbi ye nga ya mumwa gumu. Naye entandikwa babeera bayita 3 era ensumbi eba ya mimwa 3. Era bw'oba ng'otandika lubaale n'oteekawo ensumbi ya mumwa gumu, ekyo tekikola makulu okuggyako ng'oziguze 3 n'oziteekawo ng'ozaawudde 3, so ng'ate omuntu atandika lubaale tekyandibadde kirungi kubeera na ndulundu ya bintu.
okubeera ng'omuntu eyasamira edda oba omusawo Omuganda. Awo nno kyetuva omuntu atandika ensonga tumutuma ensumbi ya mimwa 3 agire ng'atambulira okwo kubanga bayita basatu. Mukasa aloosa enkuba ng'ekukuba mu kkubo oba n'osanga ekire ky'enkuba. Mukasa aloosa ennyanja oba abavubi nga bali ku mazzi. Mukasa gwe musambwa ogutejjaayo nnyo kulaga kubanja kwagwo. Gwe musambwa ogutudde mu Bwakabaka obwaguweebwa kitaawe waagwo Wannema. Era Mukasa ye musambwa abeera wali ku bbali mu ntebe ye ey'olugalaamirizo ng'alagira bulagizi basajja be okujja okubanja oyo gw'abanja. Akweyoleka naye tabaawo nnyo ku ddute buli budde nga bw'onoogamba nti atambulira mu kibooko sikwadi. Oli Kabaka mulamba. Kyova olaba ng'abantu tebalina nnyo bye bamwogerako ku nsonga y'obugigi nti aba mabega w'abakubi ba kibooko. Y'omu ku bakabaka abakulu abatasituka kubanja, abatasituka kweggyayo lwatu nti bakuba, so ng'ate bakubi era babangi nnyo, babanjira ddala, wabula baba mabega wa bikwekweto kubanga bo balagira bulagizi. Mukasa Mukasa atera okutambulira mu mbuzi enjeru. Bw'aba mukyala ateekawo embuzi enkazi nga njeru, bw'aba mwami ateekawo sseddume w'embuzi nga njeru. Mukasa effumu lye ekkulu likolebwa mu mboobo ya nte nga njeru naye nga teguliddwa bugulibwa. Abamu nno bagula emboobo ezo ku maduuka, naye mbulambulukufu bw'ensonga abantu bandimaze kusamira ente eyo ne balya ndye ne balyoka baggyako omukira. Naye abasinga lwale bamusamira naye bamuwa ebintu ebisinga nga kuba kumuggyako, naye ng'obutuufu bw'ensonga Mukasa teyandiguliddwa mboobo eyo mu dduuka nga tomanyi yalya nte eyo. Ente eyo edda eyaliibwanga nga musamidde lubaale ye yaggyibwangako omukira ogwo ne gulongoosebwa. Emboobo eyo eyitibwa enkinga. Enkinga ya Mukasa era ekolebwa bulungi, ewangibwa mu muti oguyitibwa omusaala oba omusinga, awo kweyongereza n'ogiwunda. Enkinga eyo ly'effumu lya Mukasa ekkulu ng'oggyeeko effumu lino lye tumuwa eppeesa ery'ekyuma lya 2, naye ekkulu lye ly'enkinga. Mukasa nga bwe tugambye nti teyejjaayo nnyo mu kubanja, era bwe kiri atera okusaba enkoko ye enjeru empanga. Bw'oba mwami omukyala atera omusaba enkoko enseera enjeru n'erundibwa ku luggya oba n'eriibwa ku kijjulo kye. Mukasa atera okukolerwa effumu lye ekkulu nga y'enkinga mu byoya by'enkoko empanga singa muba nga mugyeриiridde ku kijjulo. Mukasa talaba ku musaayi. Bano abasamira ne bababuusa emisaayi oluusi ne bawanga kasubi ya Mukasa nga bagisaliddeko omusaayi ku mpagi. Mukasa tabuuka musaayi, Mukasa talaba musaayi. Kale bw'oba onoosamira Mukasa ebyo bye bimu ku bintu by'obeera olina okwewala okusobola okusembera obulungi mu bulamu bwo kubanga ye Kabaka. Akati tugenda mu odiyo eziddako twogere Mukasa abeera wa, Kiwanuka atudde wa, Musoke atudde wa, lwaki embuga zaabwe ziri eyo, kyava ku ki,
lwaki endiga tegenda ssese. Ebyo tugenda okugendako mu ka audio kaffe akaddako. Abakuume Liisodde Neddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu